Kibi nnyo kyewuunyisa tikathiiro minna bangi muffe nga twasiibye naye nga kati tutuuse mu mbeera waliwo ebigambibwa nti bannakibiina kya NRM bateekateeka okuleeta ennongosezeza mu ssemateeka wa Uganda agyekoma ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga Basenkagala ewa Jema mu Uganda Omulangira Asumaani Basalirwa agamba nti bano babasanze balaba. So Mwami Kasibanda, we are putting you on notice. Kuba tuwulira nti esente ziyita mu palamenti, nti esente ziyita okukyusa emyaka okukyusa ebisanja, waliwo esente ziyita. We will not accept it. Bw'abadde ayogerako eri abayisiraamu ababadde bakuŋŋaanye ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangibwa e Mengo okubasiibulula, Asumaani Basalirwa ayambalidde omukulembeze w'eggwanga gw'agamba nti ayagala nnyo kwekuumira mu buyinza. Tuli mu ggwanga nga tulina omukulembeze atufuze emyaka 30. Naye ate mu myaka egyo 30 talina pulaani yonna eva mu bukulembeze. Naye twagala mutegeeza nti 2021 ssemateeka tekkiriza Mwami Museveni kubeera pulezidenti wa ggwanga, ajja kuba asuusiza emyaka 75. Kakati Mwami Museveni bw'anaagezaako okukyusa ssemateeka oba okugaanira mu bukulembeze 2021, we are going to push him out by force. Ono wabula alabudde ababaka ba paalamenti abanaagezaako okuwagira ekiteeso kino nti baakukifuuwa nga bakizza munda. Era nja kutegeeza Youth League ya Jema n'abalala omukyalina ku maanyi, ekiseera ekyo bwe kituuka ffenna tweyiwe ku paalamenti, buli omupyasi luwala must be dealt with. Ku mukolo gwe gumu omubaka mu paalamenti akiikirira Lubaga ey'omu Mambuka Honorable Moses Kasibante naye gasa eddoboozi lye lya Asumaani Basalirwa. Bwe kiba kyetaagisa kujja mu paalamenti mujje mutupime ekyennaku ekiriyo nti bannaffe abalonda obulala babagamba mulonde n'ebidomola nabyo biyingi, naye n'ebidomola osobola okukikubako ne kivaamuko ku ddoboozi. N'olwekyo bwe mubanga musobola okujja ng'ekiseera kituuse mujje, naye kyenjagala okubasaba nti Museveni takyalina nsonyi, tetumulinza. Oba twetaaga kusuula bupapula ku mulyango gw'ayitamu tubusuule, oba kugendera ku ndogoyi oba ku nte oba ku buli kisolo kyonna ekisobola okubutuusa. Omubaka Kasibante Moses wabula alaze obwennyamivu ey'omukulembeze w'eggwanga bw'agamba nti mu kiseera eky'okusiibulira abayisiraamu alabiddwako ebiseera ebisinga ng'asiibulira abasiraamu abalina obusobozi so si abaavu. Mu State House ng'ate pajero ze zigenze na Prado. Kakati ng'abalina bagenze ku ssente z'omuwi w'omusolo, ate abatalina nga tebakoze eki obedda ndaba ku social. Kasibante era yambalidde ne minisita w'ekibuga Kampala Honorable Oliver Namisango Kamya gw'agamba nti ayise we yandikomye. Era omuku gwe tuguluba naye ye minisita wa Kampala, buli waalaba omuntu omwavu ayagala amugobe. Era ennaku ezo yasuubiza n'omukulu nti ejja kuleetera ebitundu 80 ku buli 100 ebya Kampala mu kulonda okugenda okuddako, ye ng'alaba byakola binyumira nnyo bannayuganda. Ennaku zino tulina etteeka eritugulumbya, mwatulabye n'eggulo ku Stay Hall nga lyakuggyako bannakampala buyinza nga beerimbise mu bintu ebitategeerekeka. Kyokka era alabudde ne bammeeya abakulembera ebibuga ebikola ekibuga Kampala okulekeraawo kwekulobesezanga n'oyo gw'ayise sitaani. Meeya aba Kampala twabawadde dde obubaka obubalabula, naye mu ngeri yakubasaba nti temutula ne sitaani ne mulowooza alina ekigendererwa ekyokulaba nga abantu bakatonda baba bulungi. Zero Batonyango ku lw'emitwe 10. Ensi yaffe tejja kusobola kugenda mu maaso okuggyako nga ensonyi abazirira